Banaye tukulikeyo nnyo tukulikireyo ddala mu kuwerekerako omwana wa Macha omuzinyi amanyikiddwa ng'omuzinyi kuba dansa banaye bitalo nnyo neeyongera okugumya ab'eŋŋanda ab'emikwano ababadde bazina ne Macha ababadde ku lusegere lwa Macha tukulikireyo ddala banaye mu kuziika wamu ne muganda wange ono Mr. Hugs eyasitukiddemu nsonga nga bw'okimanyi nti tubadde nnyo close ne Macha nga bw'okimanyi ku TikTok nkozesa Mr. Ebo oba ambassador wa Ramalusani abamu mpita Rama naye nyinamu okwemulugunya okutansanyusiza mu kuziika ndowooza okirabye kwemulugunya banaye kigambo kusula ntyaka ngende ensuza omuntu eyafiiriddwa kyanjawulo n'okuziikira ku muntu naye kinnumye nnyo ebbanga linnalaba Macha ne be nnamumanyirako okuba ng'aganya banzaala sirabyeyo yadde omulema ekyo kintu kinawunyisiza nga ndabayo Hugs eyakamulaba mwezi gumu myezi ebiri kyemanyi Macha tomumutegeredde ebbanga ddene naye abantu abamumanyi okuva edda abantu batenze nabamazina abantu bagulubye nabo wallahi kyebakoze ekyamaanyi muntu kujja mpadde amabugu ga mitwalo 5 nabaddewo kekiro banaye ekyekintu nsazeewo nkyogereko kuba abantu bakyemulugunyizaako nnyo feesi zonna ezibadde wali nga mpya tekuli nnyo nti baluganda ba Macha ne bagamba amanyi ogamperedde mu Hugs kugamba nti bane microphone yino tugiwa abazinyi Macha badde nga zina nabo nga tewali n'omu okalabye ogundi kagambye emusabadde ne microphone nga tewali n'omu Macha gwe yali azinye naye nenga people were here tonight showing nti tuli naawe Macha mumulekeredde mu mbeera ey'akazigiziki negwe manya kyokola nawe uwo kikola ki waliwo video gye basoso posting omwana n'agamba waayo okuziika si katala we are not here to force anyone lwaki tewazize mwana wa Macha naye you people waliwo abantu bogamba nti oyo kale itewo buyisi tutegeka trip omwana naava ewaabwe ku veris wa najja ku trip nga byamasanyu naye ngamba otya nti Macha munnaffe afiiriddwa ne watavaayo mwana agwa abadde azina naye kale go and represent us naye nga tuli wane Kampala twevuga tulinamu kumanya amatonotono bimenya omutima nganza omuntu era nvuddeyo nganza omuzinyi sizinangako ne ngana naye kanjogerere abazinyi Macha babadde ngaakola nabo abayimbi nalabyeko Nina Rose ne Dax Vibes ningo my stage Macha zaakubye wane Uganda ate nga temuyina sente ze mumuwa azinye n'olubuto lw'oyo omwana nga mulaba ku stage Zafaran mpozi yeah and she was there from day one omwana we yafiira Nina Rose ne Dax Vibes bokka bendabye ningo manyi abana bazinidde abantu babereddewo abatiktoka Sharon Pink nayitamu naye ekintu ky'okuziikira mutuziisa abantu basatu betwandise nti wayi tikitoko eruwalusani ya Hugs ne Sharon Pink feka nenga omanyi Macha abantu abamubeerako wano so you people temukoze bulungi sijja genda wala nnyo Hugs ayinza obutayogera bingi lwansonga era si muntu wa bigambo naye nze abirina mbyogedde tuswadde bakina muzinyi muzina ne Macha wallahi muswadde shame upon you it's not all about money tuina sente tubadde Macha somuga ntukwata abiri ngenda sina jendaga nete twakikoze nduga wayi abasente kambuze ebbali ono omwana tagulika kangende embererewo Macha naye omwana akabidde walinga teri yadda musika nga muri mu kibuga n'ogamba ozina naye nemedde nnyo kusali okuzina kuba namulabira mu kuzina ne be namulaba nabo wallahi really Isaac Tazan mubadde wa Nashiba mubadde ne show mubadde n'ebivulu zijamu ne kamera zo banaye aba njagala nange okubaako kyembagamba nti tuva kuziika nze muyita mutabani waffe kuba bambi omwana ono abadde muto nga Masha oba Martha abadde mukwano gwaffe naye nze olunaku lwaleero nduyizeemu ebintu nga bibiri ekisooka njize kye bayita okwagala okw'omuntu ng'akwagala yadde nga takumanyi oba okukubeererawo kale mu simple terms then nenjigamu ekintu ekyokubiri kye bayita fake love abantu abamu ekituufu mutulaze kye bayita fake love nalabyeko abantu chicken
Shira Price obuuza location Shira Price wano buli kabeerawo odduka n'obeerawo buli katuukawo n'okwogerera buli kiri n'okyogerera wakoze video ng'oyagala location okujja obbeererawo omwana mazima ffe twabadde wano kuva jjo ne tusulawo tukedde ssaawa 12 ne tugenda mu lugendo lw'okuziika era mama location ebadde tunagifuna bukyanga wakoze video era video ne trending views n'ozifuna chikeni ozunga buli wamu ng'osobola ogenda mu H2O n'ogenda simanye wagundi n'ogenda banene sente muzirina naye temusobodde kujja yadde oba kukwata kitono Masha siye muntu omugagga ennyo oba talina nnyo temwasobodde yadde kuvaayo ne mugamba nti amabugo gaagano oba tuzze ne tumubeererawo naye mmwe mwayagadde okutambuza omugambo gwammwe nga we mwagala ennyo training ku TikTok because mweyitawo baba blog oba ki ne buli TikTok alaba eno video bambi. Let us always be there for each other. Si mu bulungi bwokka nene mu bubi. Omuntu kwafiirwa tayagala sente zo. So abantu mwenna abasinga mwazze wano ekiro ne mubeerawo ne bane tuswadde nnyo ddala nga ku kyalo tuliko abantu batono naye nga video ku TikTok nnyingi bwezitize mwakoze nga video mpitirivu nga buli omu yeewena banaye afiiridde omwana banange biki naye nga abamu yadde program togimanyi oli kuli oyogera bwogezi buli kimu kyoyagala bana tusitayirenge app era na kino kigamba abantu mwenna si buli TikTok agolaba kya representing mu video bwe bakola mu mitima gyabwe si kye bali lwakuba nti ffe tuvaayo ne tuwogera ne mugamba ka hugs keyogeza nnyo oba ne mugamba ka hugs ko kagala oba bakayisemu nze sina kyengoberera kuba nze mumanyi ndi hard working nyina kye neekolerera sigenda kera kumacha ngende nsabe muyimbi sente nkole challenge ngenda nenkola n'emikono gyange nenkozesa social media bulungi era kino ekintu banaye ba TikTok mwenna badansa nze nalaba Mashawo ku rehearsals mwakolanga ez'okuzina mwenna temubaddewo naye nga mwakolanga classes zonna ne zijjula tizi naye tizi mwena abatizi mwena ababeeranga ne Masha nga ategeka nights mu bbala n'abayita n'abatuuza ng'abamu temusobola nagula byakunywa bambi n'abawa kuba muntu mulungi ffe twalese show twalese buli kimu ne tujja ne tubeererawo abamu n'okwebaka tetunneebaka kuva jjo tetunnanaaba ne twagambye katukole kye bayita one love era ekintu kye tulaze Masha kibadde si kinene nnyo ne mutima gwe agumye mu mutima gwe agumye kufa abasatu ababaddewo banaye buli muntu alabye eno video wallahi fenga fraternity ya TikTok mutuswaziza nnyo nga si kwagala nti kwogerawo bannyina byempisaawo mutuswaziza nnyo ddala in fact n'amabuga abamu gabalemye okuweereza n'amabuga abamu abazze wano temwina yadde kye mwaleseewo ng'ate embeera gye mwalabye wano teyabadde yakabi nnyo so bannaaye nga ne transport walayisi mitwalo 2 ku Sunday show kize mubadde muyinayo oba nalabye waliwo TikTok yazze n'agiwa omusajja mu kitabo nze maze okuziika wanyagame nti twagala sente emitwalo 2 gyokka tegisobola kulema ng'abamu mwambala engatto ezisoba mu mitwalo 2 ebyo muvuga emmotoka za peegi n'emmotoka muzirina naye kyemukoze Masha kiri nnyo ng'ate abasinga mwenna mubadde mubeeranga naye so baganda bange kino ekintu kituwe ekyokuyiga ffenna banaye twebererewo oli maama afiiridde omwana eyo laavu teri agenda kuddamu gikola ki gireplacinga so guys banaye twebereremu byebye byange